Lucius Bujjingo kinoganyiza nti kakozesa eddoboozi eryawamu okwagaliza abantu Ssekukkulu ennungi. Kino nno kivudde nate ku bubaka obw'enjawulo obusoba kumpi 5,000 mirambirira obumuweerezeddwa nga omuyozaayoza okutuuka ku Ssekukkulu. Mu mbeera y'emu akinoganyiza nti ky'ekiseera okukuuma emirembe bino ebiseera eby'eggandaalo buli kimu okusobola okutambula obulungi. Bino bituuseeko nate ng'ali ku ttaka ettukuvu erya Canaan Land ku House of Prime Ministers International. Ng'ensi yonna erindiridde olunaku olw'enkya okujaguza amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo. Omusumba Lucius Bujjingo owa House of Prayer Ministries International asinzidde mu kusaba ku ttaka ettukuvu e Kanani n'awa obubaka bw'amazaalibwa eri abakkiriza ne bannayuganda. Njagala okwagaliza Christmas ennungi ku makya g'olwomukaaga luno tugenda kukuŋŋaanira ku Kanani mu saaviisi eyo eya Christmas. Ababadde bali mu kukola, ababadde bali mu kupatikana batasobodde kubeera naffe mu nnaku enjereere, olunaku weeruli. Emiryango gyaffe miggule, twaniriza abalokole n'abatali balokole okuva ku lubereberye. Omusumba Bujjingo ategeezezza nti afunye obubaka bungi ku ssimu nga bumuyozaayoza n'okumwagaliza omwaka, era naye kwe kukozesa emikutu gya social media okwagaliza abakkiriza amazaalibwa amalungi. N'akafuna akabampeereza obubaka bwa Christmas abasukka 5,000. Kati olw'okubanga abantu abampeereza obubaka bangi, bammemba ba House of Prayer nabo 1,000. Bammemba ba social media nabo 1,000. Munzikirize mbaagalize wamu obubaka obw'amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Mu bubaka bw'omusumba akubiriza abakkiriza okukuuma emirembe mu kiseera kino eky'eggandaalo. Nsomba kubiriza okukuuma emirembe, mbakubiriza okwewala okunyiiganyiiga ebinyiiza tebigaana. Wali emirembe sitaani ayagala nnyo ayingirewo akyankalanye. Engeri gye tugenda okubeera mu maka mangi nga tuli bangi, n'ababadde batabeerawo bangi bagenda kubeerawo, kitegeeza empisa ez'engeri ennyingi zigenda kubeerawo. Mu bantu ab'empisa ennyingi temubeeramu banyiiza, naye nkwegayiridde weefuula omusiru okuuma emirembe. Agambye nti abantu bangi bakukuŋŋaanira mu maka gaabwe oluusi wabeewo obutakkaanya, wabula basabye okusirika tebayomba n'abantu balala. Weefuula omusiru okuuma emirembe, Christmas ereme okutabanguka, kubanga by'omanyi nga bye bituufu oli asobola okuba nga si byamanyi nga bye bituufu. Si ke kaseera ak'okumutereeza, si ke kaseera ak'okumuyigiriza, si ke kaseera ak'okumugolola. Kabe kasinge temugenda kubeera nga mubeera naye, ekigenda obbabeeza naye Christmas eno. Kati byonna by'olaba nga tebigumiikirizika, bigumiikirize. Nkusabira ekisa obeere mugumiikiriza. Omusumba Bujjingo abakubiriza okukozesa ekiseera kino eky'eggandaalo okwefumiitiriza ku biki bye bakoze n'okuzuula we banafuye mu mirimu gyabwe. Okuzaalibwa kwa Yesu kwali kusalawo kwa Katonda ayambale omubiri ng'ate Katonda. Atulage nti okeera n'obaako ekikukeeza, tokeera bukeezi olunaku ne lukupulaningira. Omusumba Bujjingo agamba kyekiseera beerabire ebikadde batunuulire ebipya mu mwaka ogujja. Fubanga bw'osobola by'oyiseemu obikuba amabega. Saagala kuwulira muntu ayogeza biri mu mwaka ogujja. COVID ate nenakani ono ne lockdown singa baatuwasendeza nabbanja tugenda mu maaso tetudda mabega. Ategeezezza nti okusaba okw'olunaku olw'enkya ku Christmas kwa kutandika ku ssaawa 3 ez'okumakya, ku ssaawa 6 ez'emisana kujja kuba kuwedde, n'akubiriza abakkiriza okukwetabamu. Merry Christmas and Happy New Year. Tusinkane mu service lwa mukaaga luno. Service etandika ssaawa 3 dduka mangu. Funa wawe ekifi ky'ekibumba okirya onywereko akakipa kasoda odduke onoolya ebingi ngozeeyo. Mukaaga oba mukaaga kitundu nja kuba nkutadde. Bibadde ku ttaka ettukuvu ery'e Kanani erisangibwa e Makerere Kikoni. Byatumwebaze Godfrey, Sorot TV, Omunnyo.